abanoonya ku Bukedde TV1. Program Mulindwa egguse ku mpewo nga bulijjo. Omanyi bwana ewaffe ku Bukedde TV tugatta emitima gy'abantu naddala ku bikwatagana n'omukwano, ate abamu ne bafunamu ekkula ly'obufumbo. Omanyi kintu kunoonya olumu kibeera kizibu, abangi kibakaluubirira, wesiŋŋaana nga abantu abamu ebyetaago bye baagala ku bannaabwe tebabiina. Ne wano ku Bukedde TV ekyo kikugondezaamu nga kikubeerera kyangu okubeera nti okufuna ku kintu omuntu gw'owulira nti gw'oyagala, ebintu ne bitambula bulungi. Oyinza okubeera nga obeera Masaka ate nga omuntu alina ebyetaago ali Mubende, awo kikubeerera kyangu okubeera nti ofuna kyoyagala. Kyenkusaba nsuubira nti gwe munnange ali ewakutte dda essimu ey'omu ngalo era nga oli bulindaalo okubeera nti oliziganya n'omuntu gw'ogenda okubeera nti weewangulira mu bano benkuleetedde olunaku olwaleero. Puroguramu eno ebatusibako bannaffe abaali Hamusoda. Bannaffe abo bakola ebyokunywa ebiwoomu ate nga bikoleddwa mu ngeri ya kika kya waggulu. Abatakimanyi mukigezeeko bijja bakolera kuba bizzaamu amaanyi ate biwoomu bulungi. Ate ku ludda luli tulina Bank of Africa. Bannaffe abo balese enkola empya ey'omulembe gwe munnange gy'oyinza okukozesa nekwanguyiza buli kimu. Osobola okukozesa essimu yo ey'omu ngalo n'otereka ssente ne zigenda butereevu ku akawunti yo. Mbasaba kimu kyokka, tuula okkalire tugende mu maaso. Wake wawandiise nakalabye kikyondowooleza bwotyo, nze nasalawo kuba naawe n'omutima nasalawo kuguwa gwe. Akabaluwa ke wawandiise nakalabye kikyondowooleza bwotyo, nze nasalawo kuba naawe n'omutima nasalawo kuguwa gwe. Bano wabalala mbalaba nebye baŋŋamba mbireka bulesaawo. Bamta Mariam Nakazwe nga nina emyaka 22 nga nviiridde Lusaka nga nnoonya omwami okutandikira ku myaka 25 tuka kwa myaka 35. Njagala omwami nga munene si munene, nga wa bulaka si wa bulaka. Njagala omwami nga alina keya ku mukyala. Njagala omwami nga asobola okundabirira mu buli kimu. Njagala omwami nga alina ku ssente nga yamala ozimba. Y'omwami gwe njagala. Kati njagala omwami nga mu butuufu ye amanyi nti omuntu bamukwatanga ki nga akalira k'omwana yoyo omusajja gwe njagala. Gwe Nakazibwe, omwami ogenda mukwata otya? Nze omwami nsuubira omukwata obulungi kubanga era wenviiriddeyo nga nkimanyi nti njasobola byonna. Kakati Nakazibwe, gye nvuddewo mu by'omukwano ye aze abeera atya, kutambulira atya? Okutwaliza wamu tebibadde bibi, naye lwakuba nti kiba kizibu omuntu bano aze nti akwagala biki, kuba kati nze mbadde njagala omuntu awuliriza ekyo neetaaga. Kuba waliwo omusajja najja nakugamba naye ng'ate byoyagala yesi byalina. Kati njagala omwami nga byenjogeddeko byalina. Kati abawala eyo bagamba bante. Wali ofumbiddwako? Sifumbirwangako. N'omwagalwa namulina era gwe nazaalamu bebe wange, naye ne tutakkaanya bulungi nnyo
kuba abazadde bo baali nga tebamusiimye nange nemmota. Kati gwe omutegekedde ki? Sijja kugamba bintu nti nina gye mutegekedde wabula yajja kulabira eyo. Singa omusiŋŋana alina abaana? Neetaaga abaana naye ng'ate ng'abaana be nga si bakulu nnyo, nja kubeera nga sibisobola. Neetaaga tisiti waba nga alina abaana nga batandikira wansi w'emyaka 10 okudda wansi. Olwo omuzaliddeyo nga bameka? Abo ye kennyini yalina okusalawo bayagala kasi wamusalirawo tetuba tukikkaanyaako nga tuli babiri. Kati singa omusajja omusinkana n'omusiima olowooza ki kye wandyagadde musookereko? Kye twalagadde tusookereko, njagala tusookere ku musaayi gye ne tulaba ebiddirira. Kati abakwetaaze abaneetaaze bankubire ku ssimu yange eri 075 6 73 45 n'esembyayo 02. Again and 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 again. Banyanze mu Biruma Nsooli era ekindeese wano ku Bukedde TV era ekinjawulo ku bantu abalala abanoonya kanjogere bwe nti nze ekindeese nga noonya mubezi wa kubeera naye oyo ansaanidde. Ndi musajja wa Mamba, nze mu Biruma Nsooli, muzeeyi wange asangibwa Kakiri mu Wakiso. Kati ensonga ezindeese wano nze sibeerangako na mukazi mu myaka gyange 25 gye nnina. Naye ekyenjawulo nti bwe mbeera ku TV abavubuka abasinga banoonya n'owulira ng'agamba ayagala mukazi mugagga biki bikoze bitya. Nze ekyenjawulo ekiriwo nti njagala muntu ansaanira nange era gwe nkola ki nga tusobola okussa ekimu. Ebyo ebyobugagga Katonda yabireeta kuba nze ndi musajja mukozi, ndi driver, nina omulimu gwange era seegomba kugamba nti nnoonya omuntu anandabirira. Kyekyenjawulo nze kyennina. So noonya omukazi okutandika ku myaka 2. Kyagala funa myaka mito giyinza okuntawanya kuba nze sibeerangako namwaga baga nti mpasizza, sirowoozangako ku bufumbo. Naye nga muli kyeneetaaga kuba ndaba emyaka gyegyo gituuse, njagala mbeere n'omukazi nga njamu nga mpuliriza nga muwa ekitiibwa naye ampa ekitiibwa. Si bye bino bye mpulira ate njagala mugagga. Ebyo ebyobugagga oke bwe kiba kize nakyo nkisanyuka. Nakwezigadi asagala kutawana sagala osike twesike tukole mukwano sikulwana oyagala nga nyongeza nga tumiza kwa mukwano mutalimu kuseera 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 nga bwe twali mutandikwa kunyanjula akakisi nakambekwa kakala abakazi ennaku zino obuzibu bwe buli ogenda n'ofuna omuntu n'ogamba gw'ogenda okubeera naye najja nga yikyayagala ayagala ky'olina wamala okikutwalako n'akuddukako. Kyobulaba abavubuka tuwasizza abakazi abawera omwaka negenda okuggwa ng'oli mu bakazi nga 8. Kati mubiri olowooza kivudde ku ki? Embeera evudde ku ki? Embeera ereese ebyo omanyi twekwasa nti simanya bwavu naye nga omulugube bwe guyitiridde mu bantu banaasonyiwa okukyogera bwe ntyo. Oya n'olaba Filipo n'ogamba Filipo ng'alina mmotoka lwaki sigenda ne Filipo okusinga okubeera ne mubiru
eyeezimba omuvubuka era nga nekyayagala akikola ki akyagala akitegeeza. Kati muli mukazi kigolaba akujyamu oyo akujyamu alina kubeera atya? Omukazi anjamu nze nga ne Katonda ayongerezaako. Omukazi anjamu yoyo anaawuliriza kye nnaamubuulira n'atya ne bazadde bange. Yo endabika erina kubeera etya? Endabika first kyenjagala nze omukazi owange alina okuba nga muyonjo, kuba nze mu bulamu bwange omuntu omukyafu ne bw'aba ng'osoza ziddola naye ng'oli mukyafu bulamu bwange mba ndaba nga tonkolera ge mazima. Njagala omuntu agenda okujja ewange ng'amanyi nti mweteefuteefu okumpuliriza ne muwuliriza ne tuwaŋŋana ekitiibwa. Nze ndi musajja mukozi, ndi driver era wenjogerera kati nvuga mata, muvuga motoka ya mata. Ajje ng'amanyi nti gwagenda okufuna simwagala nga yegga nti njagala kyayina, wabula ajje ng'amanyi nti aneeyungeko mu kukola kwange naye amanyi nti ajja kujja tukwataganye tubeewo era tubeezeewo amaka gaffe. Waliwo abakyala abamu abagamba nti abavubuka ennaku zino tebakyali babuvunaanyizibwa. G'oli otya, oyimiridde otya? Nze obuvunaanyizibwa mbulina lwa nsonga, naye gambye sinawasaako, naye ate emyaka gye nnina omanyi ekintu bwe kibeera ewa muliraanwa awo naawe kikuyigiriza. Mbaddeko n'abafumbo, basajja bannange, mbaddeko n'abantu bendaba kale bye bakola nga binjigiriza nga nze muli, ng'era kindaga nti nange bwe naawasa ekibi nyino kyewala, ekirungi n'enkikola ki. Kyovula aba Filipo abeera n'omukazi we n'omwesimisa n'oga bannaye Filipo nga yeesimye, lwaki yafuna oyo omukyala, yamufuna atya? Naye kukkaanya, naye bw'ajja ng'alinawo k'alina omwana omu nga nze nange mpulira muli musiimi, oyo omuntu ŋŋenda naye. Kati abakwetaaze bakufunye bati? Bajja kunfunira ku ssimu yange. Ne wa muzeeyi wange kakiri asobodde ng'ayinza okulaba ng'ayinza okufuna adress naye ansangayo. Ne wano mu kibuga wenkola naye ng'amanyi essimu ennaku zino ze zigatta abantu ndowooza. Obaawo kati enamba gye mba mbasomera, namba bajja kukozesa 0772 022 585. Mukwano gwange katuumuleku katono nnyo tukomawo.